bazze sente zonna ze bataddeko ndowooza nga buli muntu ali mu kyalo ekyo ateekeddwa okukola ki okufuna kati ekyalo kyange ekya Mirembe Zone registered voters bali 28,000 abantu ba bulijjo amaka ng'obaze omuto n'omukulu tuweza abantu 98 sawa nga betinidde kyekyalo nekisinga n'obutono mu muluka guno kalwala ekyalo kibayita kanaali kiina abantu nga tetubaze balonzi abantu bali 27,000 abantu bonna ku ekyalo kya kanaali tulina ekyalo ekinziridde ekyawa Biyinja kibali kiina abantu 1,014 akati bo bakitaputa nti buli obukadde 17 baleeta obwa development model nti buli mu kyalo kirina okukola ki ofuna kati olwo obuzibu tubusanzeeyo okusomozebwa okulaka tusanze bo abatuuze baali basangiddwa nga ziri enkola ezasookawo kuba jjukira Paris development model ezeekyuka bwe tetujja kudda eri gye yava naye katuve wano ku mwoga mwe yavudde abantu ba beneficiaries bangi abaali basaba bataafuna abaggwamu amaanyi kakati bo bagenda bakitaputa nti mwe yenkola yammwe mutuwa sente mmwe muzirya nga mmwe abakulembeze mutondawo abantu bammwe sente ne muzirya ekitali kituufu sente ne muzirya ali ne mujja ne mutusomesa ne mutumalira obudde ne tunsanga sente tukoze eki okusomozebwa tukusanze nnyo ku ground ekirala nti buli omwoga gwe basikidde Paris development model gwesikidde era gusanze okusomozebwa ojasanga nti abatwala sente bangi tebakomeza kuba sente zaali zakuzza yafuna obukadde 10 n'obutaano yakawaayo yakazi obungi jamusanga alina emitwalo 3, 4, 5 bwe bati tewannabaawo kuba nsasula eri serious wali abaasooka naddala mu mwoga kati omwoga engeri gukoze obubi nange natandise dda okwereka Paris development model ngeriza obutavaamu bulungi bibala nga abagiteeka bwe baali bagisuubira ekirala kye tusanze era okusomozebwa okukyasinze okuba okw'amaanyi nti simanyi oba nsobola kyogera nti manya bw'ojja mu bukulembeze amazima n'ogatuuka okwetaagisa abantu bali abayitibwamu ssente baka babaamu ne gurupu zaabwe ze baagala zifune kati abo nabo batufuukidde omuziziko mu nteekateeka ate nga netubawaabira ng'abakulembeze tulondoola akati otunyumya okulondoola okwetukola ojaga nti oba ogenda kunoonyeza ku community development office ate yalina okufacilitatinga demigo mukoleko lipooti kati nayo nosanga ate nakyo awo abateekateeka enkola za local government zino tebakikola bubi so ntambulidde mu mmotoka ya CDO obudde bwonna tubuyambudde ekyemisana kati ate nina omukolako lipooti so kati awo nawo twetaaga tufune engeri gye tukitereezaamu bwe tuba nteekaziteeka zino zakuvaamu bibala empagi zaayo zonna nga bye bazikola yesu omuntu sooka omusomese omuntu muyigirize enkozesa ya ssente byonna nga baali babikoze byali birungi naye kati ekigenda okubitta kyekyo ebirungi byo bwebiri ebirungi bwebiri bannayuganda batandise okuwagira omuziki gwabwe kyokyo nkyagadde bongedde okuwagira olw'omukaga twabadde n'ebivulu bingi naye byasaza abantu bali mu ttiimu kukaaba nandi kati kankuwulye mu ndongo muno ffe abaludde mu ndongo tugimanyi wabaayo myezi gy'okukaaba n'egyokusanyuka lowooza nti olina kuserengeta buserengese akasozi era olina okukasanga era ne bapromota bakimanyi nti waliwo ogenda waliwo lwobala masiriyo n'obubala bubi ng'obaze nti waliwo kasooli ogenda otuukayo ng'ate omusana gwabayisa bubi n'endongo n'ekusalira emasiri ate endongo nga yakusalidde ewala osobola okwevuma endongo eno naye endongo nnungi tulinawo wano festival yabaddewo ya Galaxy tulinawo Laneeke twabaddewo nekyani byabaddewo nga bintu 5 ababitusi bo bakikubye ne Juliana yakikubye naye bano abasigadde nekyakingamba abayimbi n'abategeka endongo eno ogiraba kuli oba nekyotunda n'abawaguzi ojja kuba nabangi okitegedde oba ntegerekeke nti waliwo lwobanga Juliana talina nnyimba mpi naye ngwere ziri enkadde tukyamwagala kuba tetwazikolaki teyazipafominga nga yayimba n'ateekaawo kati bali tumumisinga ku stage automatically abadde alina okutuguza endongo bitusi omulimu bagukoze twali tulina okugenda tubalawagire kuba bakikoze naye kakati batubuli abalala bali abasaze badde batuguzaaki badde balina festival z'abaana yes kakati kankuwe ate n'obuzibu era tubufuna nnyo olaba bano abategeka emyoleso bano abategeka emisomo gino nti omusomo gw'ogaggawala otya omuntu oyagala agaggawale omusomo gw'otaddewo oyagala asasula emitwalo 2 okuyingira oba omwagaliza kugaggawala nga nene kano okamugyeko nti ebiseera ebisinga mu ndongo
nekyotunda bakyoguza nakyo kikulu era bw'otumya abadde balina bye batunda babbi tusooka bye bakoze ne Juliana yakoze kitegeeza bataafunye bali tebalina bye batunda gwe tewasazeewo bagamba wale tebalina kye batunda batereeze kye batunda bagende banoonya akata kati abatalina nnyimba nga bateekateeka ebivulu obagamba ki ate kati omanyi namikono gyange babiri abanyigira mu ndongo wano omu yagala n'agamba mayijjani n'ebivulu namanya ge mutuuma ebivulu gano mugakuume fikifomeka alina endongo yagituuma mayijjani naye nga alina ennyimba 3 kakati nga ali n'ayagala akube ekisaawe kiramba mayijjani olina ennyimba 3 mayijjani ejjani essebo kintu kinene nnyo olina otubuulira kati olinga abagamba bano abategeka 6 years mu experience mulina okuba 6 years experience kikyokoleddemu okitegeera waliwo omulala yagamba ekivulu kya mukwano gwange King Michael yagamba the best of King Michael naye nga kati ye King Michael fe batumanya ani oli yasooka kozi DJ Michael kakati olese the best of King Michael kakati ku King Michael wa myaka 2 DJ Michael batumanyi kati the best tugenda jijjawo okitegeera abantu abalaba endongo banne mbabale nti bagezi in fact abantu abalaba endongo bagezi notusinga abantu bategekera endongo abo batusinga n'okumanya endongo era amanya nti oyo alimba oyo agenda kukola bwati era kyovola abantu abakola ebyaddala nekirala mu endongo eno yetagamu obuntu bulamu nakulumu nategeka ekasenge eyo bategeka Valentine nga tulina abayinga na Bigay na Betty Mpologoma na Mzee Kabuye na Benard Munyigwa mpulaga obuntu bulamu Bigay yajja sane zwaito kanyiza zonna abantu abalaba tebazi naye nga tasobola okufuna kubikulya mwoyo wa munda mugende omusajja lwaki mukanda sente balance no yenna ng'abantu temuli so nga ate endongo egenda n'abantu kakati obuntu bulamu bubeewo era bw'otumya abasajja abalina obuntu bulamu bamisaaki balutalo mu ndongo mwebalira bagenda mu maaso era bula abalina emitima emibi egitabalirira bannaabo era mu ndongo endongo ejja balema ate ekyabalema nnyo tokolimye sikolimye era ate chance ekyaliwo gwe buulya nga olina akatima kakabi kalongoosi ogende mu maaso kankubye nno Katonda ebiseera ebisinga atuyamba naffe okusinza be tuyambye muganda wange bw'oba teweegasa nange tosobola kungasa olina sooka kwegasa de nolyoka ogasa abalala naye kakati nze mba nakutta akasente kange nenkerekereza nenzia nenkugulako endongoyo negamba tukanyinza tugeze kakadde nenkuwa akata neganda ata ntugenda gasanga muki ojja gasanga ku kifo osanga ekintu kiganye lwaki tokozesa mwoyo wowo okuyoga mpayo amafuta tunakwatagana awaddako olaba kapa yeyina enkola eyo erya neerya emmese ez'olubuto naye nga omulimu gwayo kulya mmese kakati neerya ez'embuto nezigenda nezigwawo nenoonya emmese ez'okulya nga tekola ki nga teraba kati nze bwonjya mu ndongo nebinsala nona ninanye nja muga endongo siki sinungi esala kitegeeza wali emmese ez'olubuto kakati nze nange yandibadde yongera amawulire nti endongo erimu ssente mumaze ogintamisa era bw'otunya abayimbi mu nsi ziri ezitwetoolodde abasajja ba Diamond Platinum abasajja abo ba Davido no balina ebibi bakola nebbe waabo munnamawulire asooka alaba kirungi ne bana abalabi b'endongo bamulabako kirungi ekibi kye ne bakikola ki ne bakireka